the producer. Gimme. Oh, Akabi. Dr. Bagaga's style. Oh, Akabi. When I look and I pull a camera. Oh, Akabi. Chances are Jose Chameleone's Ggwanga Mujje is gonna break all his records. Jose Chameleone's Ggwanga Mujje concert yabadde egenda okubeerawo nga 10 yalemeseddwa olw'enkuba n'ekibuyaga. Bannamawulire bangi n'abantu bangi baavuddeyo nga balaga nti nno yabadde emusaze. Tetuyinza kikkiriza lwa nsonga concerts zino ezisinga obungi abantu abasinga obungi numbers ziyingira budde bwa lwaggulu evening na kiro. Toyinza gamba nti no concert yabadde emusaze ng'osinziirako ebyo byatuuseewo emisana. Kitegeera naye ate tulina ensonga nga G9 cast ze twanoonyereza ne tulaba nti ate concert eno gy'agenda okukola nga 24 it's a mighty sure deal nti egenda ku breaking a record zonna z'abadde ajja nga ateekawo olw'ensonga zino. And remember Jose Chameleone yazenga akola breaking records eze yennyini kennyini zeyeteekerawo. Ngenda bawaayo record emu gye yakola. Teri muyimbi mu Uganda yamenyeewo record gye yakola nti yakola concert eya 1 man 1 million 1 concert. Sisuubira nti waliyo n'omulala agenda okujja agi breaking naye katulabe. Ziri ensonga 6 era njagala mutukkirize tandikire ku namba 6. Nkusaba obeerewo paka mu kusembayo otegere ensonga namba emu esinga okuba nti nno yamuwadde amaanyi oba yawadde shene amaanyi okubanga esobola okutuuka okumenya records zonna z'abadde ateekawo. Ensonga namba 6, he was given time ye n'abantu be. Jukira nti nno sheno yabadde already nga yakubeerawo nga 10 era abawagizi baabamu ababadde prepared babadde bamaze okugula tickets nga bamu bajja kugula. Kitegeera tickets ezo zikyaliwo nti zigenda kukola nga 24. Ababadde tebalina ssente bafans ababadde tebalina ssente nkaŋŋambe nti abadde tebali prepared kubanga basobola okuyingira ekivulu ekyo babawadde time emala ya weeks 2 okubanga basonda ssente ezo okubanga basobola okukiyingira. Okitegeera ne Chameleone kennyini bamuwadde time emala okusobola okwetereeza ye nga ye n'okubanga asobola okupromotinga sheeyo. So that is a great opportunity eri Chameleone ne bafans ba Chameleone okubanga basobola okubeerawo mu bungi nga 24. The next reason that you will spend with your time. I wanna be your sugar, wanna be your sunshine. Biggie. Tell them Chameleone I go bow. You ya me come here on the show. Tell them liquor you don't feel no. You ya we ya go kill them with you know. Ding it shout, 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 ukiingia club kila mtu anakufai, kila chali anatamani kukubai, ulibongea na mimi hukusema bye, uliniacha vibaya karibu nidai, you so wanna pull beautiful girl, natamani kuone Monday to Sunday, lakini bado na promise ati someday nakusubiri, unapendeza baby anyway.
the man that you will spend with your time. I wanna be your sugar, wanna be your sunshine. Voodoo girl, why not you pose? No wonder valleys and you get a bag of rose. Wanna caress you from your head on your toes. Treat you tender, go hang your bones. Ensonga namba 4 azze ku promotion entuufu, azze ku line entuufu. Nti nno ffe mu Uganda twamanyira nnyo beef. Nti nno yeewalana n'ono ono versus this one, okitegeera awo we twesombera mu bungi, okitegeera nti nno singa tewabaawo nti nno gravity twagala mulagako nti nno tumwesinga bafaniza abamu wali abansigaddeyo naye kasi omuntu awulira nti nno Jose Chameleone agenda kukola kino naye ate wali ali mu kuwakanya agamba nti nedda. Bayimbi bangi babudde nga bagamba nti nedda, banamawulire babudde nga bagamba nti nedda. That is how Ugandan entertainment moves. Tugenda kuva eno nze nyinza okuba nze nabadde sigenze actually nga sigenze yadde nabadde ninawewo bentumye era abanfunidde footage naye nze ngenda kwesitula nganze because I know I love Jose Chameleone because I love the Ugandan music industry. Ate manyi Chameleone jazz industry eno ngenda situka ne abaana bange bonna betukola nabo tugende tubagere Jose Chameleone nga ekituwala ku nsonga namba 3 curiosity stroke bandwagon. Ntino bannamawulire bangi, abantu bangi abagenda okuba nga baagala okutegeera ki ekituufu ekigenda otuukawo, ekitegeera. Tulina ababloggers bangi omate mukimanyi ababloggers tulina mu Uganda bali mu 10 era most of them bagenda kuba baagala okutuukawo okulaga abafans baabwe oba okulaga audience yaabwe ki ekituufu ekigenda otuukawo nga 24, ekitegeera. Bantu bangi nnyo bali mu kwebuuza naye concert egenda tambula etya ate oyinza kuyingira mbu okuba na mawulire ogenda kuyingirira bwerere. My friend, you're gonna pay for it, okitegeera. Era abafanzi bangi nnyo bali eyo bagamba n'abatali bafanzi ba Jose Chameleone bajja kuba baagala okuyingira bategeere ekivulu kigenda tambula kitya, kitegeera. And that's a very very big reason as to why we think that the concert might go viral ne breaking record season nazabadde ajjanga azimbawo. Okay, nga tetunagenda ku nsonga eddirira ensonga namba 1 mbadde nkusaba oba ng'omanyi ng'oli fan wa Dr. Jose Chameleone, oli fan wa music industry ya Uganda, oli mune Uganda actually, mbadde nkusaba obeereyo nga 24 tube nga tuwagira omunene Dr. Jose Chameleone heavyweight atageja atakoga atakola byonna. Nekirala mbadde nkusaba onyigawo ka subscribe button kolabaawo tubeere nga tutambuza ensonga eno, likinga okubanga video esobola okutuuka ku bantu bangi. Tubeerawo ne entertainment gossip wano ku G9cast, tuwaleetera amawulire gonna agaba gafudde mu industry ya Uganda. So teweerabira ku subscribinga. Tugere ku namba 2. Jose Chameleone ne management ye nga kwogase ne promoter big events nabona abadde mu kivulu ekyo ke kaseera kibaba wadde okubanga basobola okukola ekisingako kye babadde bagenda okuwa abantu. Katwogere ku promoter agenda kwagala okubanga akola stage esingako yabaddewo nga n'entegeka ennungi nnyo okusinga ku yabaddewo, okitegeera. Ne Chameleone kenyini ajja kuba right now ali mu practice ayagala kubanga akakasa abantu nti nze omu ku basinga wano mu Uganda, okitegeera. Ayagala bawe ekisingako ku kyabadde agenda obbawa cause right now ayina okuproving eri ensi nti ekivulu kyabadde tekimusaze. Yes, abantu bajja kubaawo naye kenyini agenda kubanga ayagala obbakakasa nti nno kyendi kyekino okusinga kino ekyabadde kigenda okubeerawo emabega. Nze saba obeere ng'okirowooza bulungi era okikootinge bulungi, kitegeera muganda wange. Ensonga namba 1 y'ensonga lwaki oyagala Yesu, era y'ensonga lwaki wowuliriza story ya Daudi ne Goliath owagira Daudi n'otawagira Goliath. Newobanga tomanyi history ya Goliath nti oba yakola kibi oba ki already obogena kulwekyo ekyatuuseewo bantu bangi nnyo mu mitima baawulidde bubi era baamusaasidde nti bambi Jose Chameleone
ekyo kyabaleetedde okujjukira biki byakoledde industry, biki byayiseemu okubanga asobola okuteekawo ekyo. Tubadde tusobola kufumiitiriza ku biki byatadde mu concert eyo okubanga asobola okuyimirirawo singa bibadde byagenze bulungi. Niwe yandimusaze okitegeera, twandibirowoozezaako oluvannyuma, naye right now twakirowoozezaako already ne tusiima ebyo byabadde atukoledde, ne tumala ne tumusaasira ne tugamba bambi, that word bambi kyokka kigenda tuleetera okubanga tugenda ababadde tetulina kugenda, okitegeera, that is sympathy. That's why olaba nti omuntu aba munafu n'ayitamu, gwe tuba ffe abasoma ku characters nti no tuwoba buildinga characters ng'owandika film ng'obuildinga characters, waliyo character agenda okubeera sita, olina okumuteekako at least something like sympathy. Omuntu kyanalabirako nalaba nti no bambi, okitegeera, sometimes aba yayita mu bizibu bingi, sometimes baba bamuwalana, sometimes aba yabadde munafu nnyo ku banne. Ekyo kyokka kisobola okumuleetera okubanga abantu bamukwatibwako ekisa ate ne bamwagala nnyo, okitegeera. Kyo kyengezaawo okunyonyola nti right now ensonga esinga obunene lwakuba abasinga obungi bagibuusa amaaso, ekiri just emotional kitulimu ng'abantu nti no omuntu waafuna ekizibu ng'abantu tumanyi nti no tuba tulina omuyamba, era abantu bangi nnyo bagenda okuvaayo bamukubira obulango, bantu bangi nnyo bagenda okubanga bateekamu ne ssente, abantu abalala bagende babeere ku concert eyo lwa sympathy. Abantu bagenda mu kwerabira ekibi kye yakola, tebayinza kyerabira nti no ya Jose Chameleone yakuba oli kibooko. Ne right now ndowooza okusobola okusanga nga stories ezo batandise okuziyingizaamu nti yamukuba kibooko cause this and this, omusajja yali mmotoka, omanye ebintu by'emmotoka biki okitegeera, ngadde tiyakyakola si kirungi, naye ffenna we not tuli bantu, okitegeera, era tusobya, toyinza kuŋŋamba nti gwe tosobyangako, okoze ekibi, wali okoze ekibi nga kinene nosinga ekyo kye yakola. So it's time tugende tuwagire music industry ya Uganda. Awe basajja abatubeereddewo, we cannot do anything to appreciate him okujjako okubeera concert tetulina kisobola mukolera. Tosobola kusanga Chameleone n'ogamba nti no Chameleone kamuwa obukadde 10, togenda kikola, okitegeera. The only way we can pay him back kwe kutambula tukwate emitwalo 2 asobole 5 agikwate, asobole obukadde 5 abukwate, tugende tubeere nga tuyingira show. One love for Jose Chameleone, one love for Ugandan music industry. Yo, twesangeyo, and don't forget to subscribe. This is Agina Inkas, amanya Joaquins aka Mr. What If. Gimme. Owakabi omulyango tunula ligolaba. Owakabi yeso wakabi alina ebyakabi. I said it's Jenny and